By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Tubeerawo twenyumiza bwe bityo. Seera kituuka alina omulenzi, waliwo omulenzi omu-Advent ali Uganda. This guy yalina girlfriend namukolera ne business namudisappointing, nga yamuliira looni namukolera business namuyiwayo. Mulenzi mu Advent yali ayagala era kuwasa oyo omukyala, naye omukyala mu Advent nga ye amwagala. Kakati seera kituuka bedisappointing ebiki, naye nga amanyi mukyala ono mukwano gwange bemmanyi. Kakati ajja amunyumiza ku mbeera gy'ayitamu n'abawala biki, amunyumiza buli kimu azinu buli kimu. Ate noono tunyumya buli kimu naye nga tetunyumya by'oli, tunyumya byaffe. Nali ndi awo ng'omukyala ono ankubira essimu nga mbuuza naye nkubuuze nga mugamba mbuuza. Nga bw'omanyi tuzze twenyumiza abamanyi yagala ya. Yangamba naye kati singa ofuna omusajja tokyasoma, tokola ki? You have your profession, sobola otambuza obulamu e Uganda. Nga mbuuza singa ofuna omuvubuka nga mu Advent ayagala kuwasa osobola ofumbirwa. Naye era yalabanga nga obulamu bwange tebuli nnyo bw'abasajja. Ng'ekyaŋŋamba naye nga takyekakasa nti nsobola ofumbirwa. Ng'amugamba yes nsobola. Amugamba nsobola ofumbirwa naye era omuntu gwe mpozi ng'amwagadde, bwe mba simwagadde era sisobola. Nina okuba nga mpulira mwagala. Ng'angamba era musooka kwetegeera bw'oba omwagala n'ofumbirwagana. Ng'amugamba nsobola. Kakati kye yakola kumbe boogerezaganya n'oli. Kati ng'amugamba oli bwe yabeera disappointed yali ayagala na kwetuga. Yeah, he was so much disappointed. Ng'essuubi lyonna alitadde mu muwala. Kakati ng'amugamba naye tofaayo, eno ninayo muwala wange. Ng'amugamba muwala wange naye si muntu mubi, ali bwati ne bwati. Ng'amuliiramu naye bino byonna byenyumiza wano sibinyumizanga, ebyo tabimanyi ebya background. Ng'amubuuza osobola singa muba mukwataganye ng'owasa oyo muleke yali takwagala kuye. Ng'omulenzi ng'agamba kandabe ekifaananyi kye. Twali tulina obufaananyi bwe twekubya n'ono omukyala. Kati ono amuliiramu ng'amuwa ekifaananyi. Bwe yamuwa ekifaananyi ng'agamba ye ono omuwala amumanyi ku Facebook. Ng'amubuuza okakasa ng'agamba ye kumbe omulenzi friend wange naye takomentinga, talayikinga. Abeba n'ab'omukamooli. Abeera mukamooli. Kumbe omuvubuka bulijjo angoberera mmanyi. Ng'agamba sha oyo muwala namwegomba dda naye mutya ng'andaba mukazi wa bbeeyi. Ng'agamba yoyo ng'amugamba ate mwangu nnyo. Nali ndi awo ng'omuvubuka atandika hi good hey. Ng'amugamba muki. Ng'atandika okunjogereza awo. Kati nza njogereza sinnamanya nti baamusindise. Kati ng'ankaluba ng'amubuuza nkuyambe ntya.
Ng'atandika okweyogerako ng'ayagala mubuulire nange ebinkwatako ng'amugamba nze gundi ng'ambuuza okola mulimu ki ng'amugamba ndi musawo kumbe ndikatamu ng'amulimba asaba WhatsApp namba atuuka okunsaba ennamba ngimuuma soka mugamba owaaye nze sirina WhatsApp bwe yalemerako ng'amugamba WhatsApp gye nnina ya bizinesi ngikolerako bizinesi si y'abantu kukyatingirako ng'angamba it's okay nja kukyekingangako tofaayo once in a while I can also be your business partner ng'amugamba owaaye bizinesi zange tozisobola bireke wamma ng'amuzoganya kati nali ndi awo ng'oli ajja abinnyumizaako nga mubuuza omuvubuka bamuyitaani ng'agamba bamuyita gundi ng'agamba netadda bwe yamanya kati ono bwe yamanya nti yenze yaddukira mu kabokisi kati ate oli nga tannambuulira kati ono n'atandikirawo kakati omusajja bwe namanya nti yamusindise kunze okay nandemerako naddamu nansaba foni namba nengimuwa nangamba nambuuza nangamba nimbulula kyewannimbye kunze tewali kumbe kirabika baali bamaze omubuulira data yenna kunze tewali tutandika okwogerezaganya n'omulenzi wamma ntandika omwagala ate ekirungi ekyasinga okunsanyusa nga omulenzi ayagala nnyo Katonda nga mukristaayo ng'agira nambuuza wasabye nga mugamba nasabidde online ekiro wankubira ng'agamba okay katusabe twebake nga tusaba kale wamma nempulira nga obulamu butambula nempulira nga bali ba ex bonna mbeerabidde tebikyandya nembeera musanyufu gaye n'atandika okunsanyusa ate muntu musirise ng'ebigambo biti ankosozi nabuuza ng'ono omusajja ebibuuzo naye nangamba bannange wabula obuuza bwe namala ne mugamba ndi musomesa yaŋŋamba namanyirawo eri simbuuza ankosozi ngambuuza omusajja jjukira talina bigambo ye wa bitono musirise alinda kuddamu ky'omubuuzizza and he's so good at listening ekyo nasinga okimwagalako ennyo kubanga ankosozi relationship gye nalimu yali serious eyo nogayo omusiraamu natuuka ekiseera nga nkomplaininga nganga sirika sinze yakukwana kugambye sirika you're sleeping it's fine kasa tuli mu kumaliriza sorry dear we are finishing up ngangamba sirika ng'omusajja ansirisa kati bwe nafuna onampuliriza kale wammani n'owulira ng'otuuseeka nempulira nga ampuliriza bwe mba njogera awulira bwe nnyiigamu olaba nga afaayo okumanya natuuka n'ekiseera nga ndi mulaavu ne mugamba omanyi nze ekintu bwe kinnyiga nga buli omu yennyonnyolako kale nga mugamba ekintu bwe kinnyiga nze nsooka kisiriikirira bwe ndaba nga kintuuse nga ndyoka nkyonyera nangamba nedda si bw'olina okukola oba olina okungamba n'enkyusaamu there is the time that time yali so busy nga bawindinga up waka wa mwezi kati ng'ali so busy ng'akomawo yetwogeramu kati ne mugamba owaayi nze bino sigenda bisobola nannyonnyola nangamba ngenda kyusaamu kye yatandika okukola ng'okimanyi ng'abeera ku ssimu ne twogera n'asumagira bwe mba simukkiriza nti genda nga tasobola kgenda kati nange ne ndaba nga mukalubiriza n'enkyusaamu netandika okukyusaamu mpola mpola right now we are very okay mwami ono aŋŋamba ayagala bwenzira e Uganda tutandika okubeera ffenna namugamba sijja kubeera naawe
nga sikututte waffe ate nga tontutte wammwe. Ku Christmas eyaggwa omwami ono yakuba essimu ng'ali mu kyalo n'annyanjula ku ssimu eri abantu be. Ndaba kale nga mulambulukufu ate engeri gy'alimu nti mukristaayo njira ne ngamba oba muntu mutuufu. On a daily basis we talk. Kati tumaze emyezi 6 mu relationship tetukyankalanangako. Nze ndi muntu ateerabira omuntu anyiizizza. Omuntu bw'aba anyiizizza I don't remain the same. Nkyuka ne bwe tuba twogera gw'oba olaba nti waliwo ekyenjawulo ekiriwo. Owesika. Yes. Naye n'omwami nkugambe ali mu mbeera ki? Kale awuliriza nnyo ate n'ebigambo bye bitini. Namukozesa program ne tugamba twayogera ng'agamba ankime ku kisaawe. Ne mugamba bw'onkima ku kisaawe genda kuntwala ontuuse ku bus park nze nninye ngende mu kyalo. Nakkiriza nga mugamba nze sigenda wuwe kuba nnyinza okufunira ewuwe olubuto kyokka nga simanyi na waabwe. Nakkiriza n'angamba it's okay. Bwe namala ne ndaba nga tekikola ate nga mama wange alina interest ey'okunona ku kisaawe. Engamba lwaki prioritizing omusajja over my mom. Waali. Yes. Nga musajja amugamba mama wange agenda kubeerawo, agenda kujja kunnona. Awo ng'agamba it's okay. Kati nga mugamba bw'aba ayagala kunnona nga maybe ayinza okubeera n'okulowooza nti nina gye nayitidde. Nga mugamba tujja kufuna taxi yajje mu taxi mami alowooze nti wa taxi naye nagenda okulaba nga tekijja kukola makulu nga mami mwali n'omusajja mwali kyokka mami ye takimanyi. Kola bibye bimunyira. Ne ngamba nedda nga ndaba tekijja kukola. Wano nenzija nempuliriza wano programu ye yali agamba ddi lw'olina okwanjula omusajja eri abazadde be. Kuba awo twali tutuuse ku level egamba nti asisinkane maama wange. Nga tusazeewo nga ayagala tugende mu kyalo naye nga bwe ntunulamu ewa taata wange nayo tebammanyi. Kati nga nze nga neebuuza ngenda mutwala nti nze kennyini tebammanyi ate kati omusajja nze mutwalawa. Natunulamu nga tekijja kukola makulu ate eno nange gye nsinga okwagala ewa bamami. Nenkibalamu nga sibitegeera kati nengamba nemala nenkyusaamu kale nga nze buli kaseera nga mbeera nkyusa program tugikkirizaganyako. Nemala ne mugamba nedda bwe mala okujja nempuliriza wane byopositinga nga ngamba wano tukyuseemu. Kati nendaba nga alabanga oba ndabanga eyekyusakyusa. Kati ne tukola kafayino ne tugamba ne mugamba mami wange agenda kunkima ku kisaawe nze ngende mu kyalo. Bwe nva mu kyalo nveeyo nzije tugende ewammwe. Bwe tuva ewammwe awo natunulamu nga mama wange tajja kukkiriza kutwala omusajja ewuwe nga nina taata wange. Taata wange waali ssaawa eno alinze enzireyo Uganda amugulire emmotoka. Such parents. Yes. Kati nalaba nti bwe mutwaliro jjukira wali yali agenda kunfumbiza lwa mbuzi gye baamuwa. Kati amanyi ndi bwerera nina lwe namukubirako wano byangamba nkaddiye neetaaga emmotoka sikyasobola ttambula. Kati wenkomerawo byabala busente bwange. Okitegeera ate bwe nkibaawo neemusitulira omusajja neemumutwalira ajja saba ente 10. Ate ng'omusajja bambi yakatandika yakamaliriza okusoma akyeyiiya
kyokka ate ayagala tubeere ffenna. Kati wembuuliza nkole ntya ankosozi neebuuza nze mu kulowooza okwange namala ne ŋŋamba bwe tugenda bwe nva wano ngende ewa mami wange n'abeewa ddadi ngendeyo mbalambuuleko katono nzije ewa jjajja wange mpitireyo nveeyo nzije nsisinkane ono omwami tugende ewaabwe mu kyalo kuba yali wiringi kuntwalayo nti tutandike okubeera ffenna. Kati tugende ewaabwe mu kyalo. Bwe tuva mu kyalo nga tuvudde ewaabwe nga ndowooza nkubire maama wange muyite mu ttawuni kubanga olwa taata ono aliwo biyinza obutakola makulu bayinza obbirinnyamu oba ne yeekyankananya ku ssaawa esembayo. Kati ngangamba mu kifo ky'okutwala eyo ate tubenga abakoze emikolo ate nga sitiiru n'okwanjula kulina okubaawo with time. Kuba ssaawa zino nange gye mutwala omusajja sirabayo. Kati nga ngamba oba ndeete maama wange kuba ye embeera agimanyi. Omwami ono tusisinkane mu ttawuni sajja agule ekyemisana maybe ne certain hotel agule ekyemisana amuwe ne transport nze mumwanjulire mugambe mami ono ye muvubuka gwe njagala era nsaba kutandika kubeera naye. Kati ewa ddadi bwe kibaawo maybe nenfuna olubuto olwo mba nfuuse ekipapula basi kyalina makulu awo nga mukubira mugamba ddadi omanyi kyantuuseeko nafunye olubuto naye n'omuvubuka gwe nafunyeemu olubuto talina ssente. Kakati nkole ntya? Awo amagezi ge neerowoozezzaako gakola nkyuseemu bye nkole ntya abaaye kakati okubeera naye tukola amakulu. Kakati bwe tusinziira gye tuvudde okubonaabona kw'obadde obonaabonamu okusinga kwawukana n'okw'abawala abalala kutya. Waliwo okubonaabona kwotabaako na choice ne wabaawo okubonaabona okukujjira nga kuvudde mu kusalawo okwo. Obadde okyali lake nti challenges z'osisinkanye obadde tozirinaako choice. Kakati bw'oba obadde tozirinaako choice ekyo tusobola okukikusonyiwa ne tupadoninga ne tugamba no ne tusobola sympathizinga naawe nti talina kyeyayagala things happened nga tebiri mu busobozi bwe nga talina choice. Kakati bw'eba firimu y'obulamu evudde ku nnyanjula tugenda gitandika kati. Bwe tutandika firimu eno enjawulo ya firimu eno gye tutandika oba this new chapter of your life journey eno egenda kudipendinga nnyo bakubeesinga nnyo ku choice. Oba ontegeera? Yes, sir. Kakati eno gy'olina okubeera omwegendereza ennyo kubanga tetwandyagadde tukozesa olugero lw'Abaganda olugamba nti zikusooka ne zitakuva mabega. Kakati ate tetwagala tugambe nti zikusooka ate era ne zikusooka kwegamba zikusooka ate era ne zikusembyayo. Oba okitegeera? Bwe kiba kibadde ekikajjo nga kino kyekikajjo twali awato teri muntu awomera kikajjo ng'akiri awato. Ayagala gye tusooka era oli tasobola kugamba nti kansooke n'awawooma nsembeeyo awatawooma asooka awawooma awatawooma abatajja kulyawo. Kati twagala life yaffe twagitandikire n'awato mu kulya biri ebigundi bya kasooli nga tubiryanga ebikajjo kajjampuni olabe bwe nkyabijjukira. Kakati okubeera mu kajjampuni okubba emmere y'abaana ku masomero na biki
njagala ojjukire Brenda ow'obulamu obwo. Kakati mu part 2 oba mu season 2 Brenda owa season 2 wandyagadde kubeera atya? Okitegeera? Waliwo kyenjagala oyisaawo. Kiyiseewo. Bannange ankosozi nsaba Mukama nnyambe era kye kyandeetedde okufaayo ennyo okulaba nga nkufuna. Saagala kukola amaka abazadde bange ge baakola. Osanga singa baasigala wamu tetwandibadde bwe tuti. Ankosozi sikugatidde mu baganda bange naye nze sirina mukwano gwabwe sibalowoozaako. Buli omu ali eri. Buli omu ali bibye. Kinnuma saagala nkole amaka bwe gatyo. Saagala ngwe mu nsobi mbeere n'omusajja gwe ngenda okubeera naye nga ngenda kunobanga. Kuba nze sirina we ngenda onnobera. Kakati njagala kutegeeza waliko omuwala omubisi. Kati oli muwala ali modern ali exposed. Simanyi baba babikugamba ku graduation ne bwe baba batikkira ku graduation z'abatikkirwa kino kye batera bagamba nti otuuse mu kiseera oba ofuuse omuntu atakyasonyiibwa. Ekyo. Lwaki bagayibane bino byalikoleddwa nene gundi omubugumyeko ne gundi asomyeko kugamba buli kimu bakusingisa omusango baba bamanyi nti gwosobola omanyi ddire boogera omanyi ekyokukola enseba tekyakusonyiwa. Kakati Brenda gwe mbuuziza nti bw'ogeraageranya Brenda oli head teacher ow'emyaka 12 13 ne Brenda ono agenda okukola amaka. Bw'ogenda okubeera Brenda ono akola amaka njagala olowooze Brenda omukadde nga ddotawo. How do you avoid to see the first Brenda? Kubanga Brenda yasooka tewandyagadde kubeera na generation erimu muntu bw'atyo. Yeah, of course. How do we avoid that? Kakati awo wali ebibuuzo. Kino answer yange yeeno. Ebintu ebisinga biringa ebyobulumi. Naddala ng'omuntu akugamba byeweetaaga kuwulira so si by'oyagala kuwulira. Ekisooka topiki yange mbadde nwanaganye nayo ne kati ngenda gikola nga ngamba nti omuwala nga mubadde ku kyeyo ogenda okusisenkana omulenzi gwe mukwanaganidde ku kyeyo. Waliwo ebintu ebikulu by'oteekeddwa okutunuulira, by'oteekeddwa okussa mu nkola ne by'oteekeddwa okwewala. Ekisooka njagala kukubuulira amazima amasengejje. Omuntu gw'osisenkana nga mubadde mwemanyi mu bino ebya long distance relationship, omuntu oyo ogenda okumusisinkana ebintu ebisinga obungi ku ye bwe musisinkana wano physically, the biggest percentage bibeera bipya gy'oli. You're meeting a new person, a different person from the person you are talking to. Era omala kumulirana n'ogamba wait a minute. Kazi oli namulabiranga ku video call okutubwe kutibwe kwa mubangalala kino ate video nga yakinkweka. Mama bannaffe omuntu kakati otandika okay kakati ogenda okuddamu okumutunuulira okugira
nga tugeze oba aleeta mangu engalo zikuteekako ngoga muno ngadduka yali ayinza ozikuteekerako ku ssimu ku video call kati ngutandika wait a minute ate kati bino biki byakola olaba bw'otandika okusisinkana omuntu omupya omuntu ono ky'osingawo okumumanyaako kiri ekiddoboozi ddoboozi kakati nze wano twogera omanyi ekindi emabega omanyi oba nyambadde vesti oba sambadde kakati tomanyi oba ndi mu kinu oba ndi mu mpale empanvu kyenjagala kyenkulaga kyessaagala olabe sikikulaga abantu abasisinkana mu ngeri eya online abantu bano batulaga kye baagala tulabe era ayinza okuba nga abadde agenda kwekyanga nnyo neyekompozinga n'akireka nago waayi muntu sinnamulaba atandika okundaba nti ndi wakasunguyira si bangi nnyo nti yejjayo kyennyininyini si bangi njagala nkwe scenario ku muntu omu njagala kukisabika nnyo nga bwe bwekwese naye aleme kutegeerekeka abadde mu relationship n'omuntu ndoza omwaka mulamba ng'omuntu tali mu Buwarabu omuntu omu ali Uganda omulala ali bweru naye si mu Buwarabu mu bazungu nga bwe twogeranga ngamba naye omuntu ono ebbanga lyentambudde sirina red flag yonna gyendaba kati nga kayinga kayita ka red flag ng'agamba naye omuntu ono kale omuntu ono tata ssente nga yeringa red flag omanyi ebyavuddemu omuntu oli bazze nga bakola program ng'amulaga nti agenda kukomawo nga agenda akiprolonginga kati n'agenda n'abulamuko awo n'amugamba nina decision gye ngenda okukola naye ngenda mu ddwaliro ng'alinga alaga nti bagenda mulongoosa oba kiki kati n'abaako engeri gya preparing omuwala indirect naye ng'ekibadde awo yabadde agezaako okulaga omuntu atugeze ng'agenda kulinnya nnyonyi okuva e Canada waliwo lwajja okubeera online waliwo lwatajja kubeerako ate nga tewakimanyiira naye olwo wagambye nti ngenda ku operation kati ogamba mama oba ayitiddeyo oba tannaddangulu oba tebannaba mukolako okitegeera njagala kukutegeeza ekyazuuse kye kino Kawagga yakomyewo ekyaddondo wano n'asisinkana omuwala omulala n'amupropozinga n'ebifaananyi muntu mulala ye yabimuweerezza ono ate nga tamanyi na kumanya nti bano baagala naye nga bamanyi nti ono amumanyi kugamba mutual friends nabyerabiddeko ebifaananyi mbirinako ne kopi kakati olaba bwenkulaga nti ate nnono gwenkugamba abadde alina engeri gyamumanyiiko kokko nga baali basinkanyeko before naye nga singa abaagalana kakati ekiri common ennaku zino ku balenzi e Uganda n'abawala abagenza okukola ssente the first attachment the first connection is your value with money ekyo kyekisinga okubeera common ekyo njagala nkikubulire abalenzi b'e Uganda kakati abalenzi tubala nnyo nyinza noba nga sente zo sigenda zijja direct naye nga ngamba ono omwana ne bwemba mufunyisiza olubuto asobola okulabirira omwana kakati
Ffe twagala okuzimba relationship naye bino byonna tuteekeddwa bitunuulira. Pulira amenyese. Omuntu okubanga kati kankubuye I don't know oba balenzi abamu bakitwala batya. Ndowooza ate nze bwe mbanga nze naali badde nkola obuyaaye bwange era naaligenza okukola obuyaaye wali oyinza n'okwetta. Kubanga ekisooka nkugamba nnyabo. Oli muwala oyinza obanga onneekengera naye nze nsooka okukwekengera. Kati nkunona ndya ku kisaawe toyina famire. Olaba bwe nkuleetera trust mu nze muggwe. Naye kakati bano tebalina na gapu. Waliwo abantu kati wabeerako mu security. Waliwo omuntu lwaleka ebigere emabega nga tamanyi nti abireseeyo. Kati nze olwaliro omulenzi okugamba omuwala gw'abadde tamanyi nga beerabidde online n'amugamba nze nkunona ku kisaawe. Ako kabonero kwentandikira okukwekengera. Lwaki? Allow me to first see my family. Ebyo bena naye njala kutegeeza. Kati omulala bannange. Era waliwo omulala alimu eyagala mbeera gy'olimu. Baakutudde ddiiru omuwala agenda kuveebwe agenda kujja Uganda. Actually Guy ali wano oba Guy alinga ali wano. Kati omuwala agenda kujja kati Guy afune ennyumba. Bw'afuna ennyumba agenda beerawo emyezi 2. Bw'afuna ennyumba eyo kati omuwala ye agenda kukontinuinga n'emisomo. Kati Guy bw'ajja ye ennyumba abagibeeremu. Kati ono omuwala bw'ajja e Uganda babeere mu nnyumba eno emyezi 2. Kati omulenzi amala addeyo ku kyeyo ng'amanyi aleseeyo omukazi we waka. Eyo relationship gye batandise ddala olaba ng'erina foundation. Chances are omulenzi ayagala kuutilizing emyezi 2 gy'ali wano e Uganda. Ekiwala kijja bombolemu awo. Era omwana namugambye nti nyinza obutakugamba nti tosisinkana omulenzi oyo naye weekolereyo ekintu kimu kubanga tolina gw'ogenda kukikolera. Weekolereyo ekintu kimu bwe kiti ky'oba weesevingamu. Make sure tofuna lubuto. Naye abasinga bwe bati ogenda okukakana ng'omulenzi amulekedde lubuto. Ngadda. Naye ebyo bina bibaddewo. Naye okomyewo Uganda otandise obulamu ne stranger. Banne newankubadde abawala mutalannyafiya. Ne to taking risks eziri bearable. To taking risks nga ziri worth okuriskingirako. Omuntu gwe tugenda okusisinkana twagala tumusisinkane tuddeyo ku process eya relationship nga bwe zitambula. Omuntu kamutegeere tosobola kuŋŋamba nti mu long distance relationship gye tubaddemu kebere long distance relationship nga twali twemanyi before nga twali twagalana then n'entambula oba omu n'atambula ne tuyingira mu long distance relationship. Ne kakati tuli mu relationship eya anonymous ku anonymous. Kakati from being anonymous to a physical meeting and we are starting a solid or a serious relationship. Olaba bw'ogaddewo emikisa gy'okubaako by'otegeera ku muntu. Omuntu ng'oyingira ennyumba ey'okupangisa tosooka kugisasula kugiyingira. Bulooka akuyita era abantu abasasudde n'asasulira mu babulooka nga talabye ennyumba be batomera. Oli ajja kujja ayingire mu nnyumba agambe nti zino tiles nga tezanywera zikaaba. Asumulula amazzi agambe gano amazzi nga gajja matono eno pressure nga ntono. Wana abantu nga tebalina we bateeka kasasiro nga tebalina toilet y'ebweru. Kati obwe wangu yagamba kakati omanyi tujja wiki emu tugenda bitereeza ng'oli agamba ngenda sasula emyezi 4 kankole deposit wa myezi 2. Bwe mubitereeza nzija nnyingira ennyumba.
oyingira ennyumba nga landiroodi akugamba nti ngenda kusiiga langi nga mwoli wali omulabyeko landiroodi omusiru bw'atyo kati ng'amalanga janga akugamba nti kakati mufulume nsiige langi ne relationship ze tuyingidde nga waliwo bye tutatadde mu nkola tutuuka okubaako bye tuzuula ng'olwedde tuli mu kigaali. Nali nzija emmotoka mu bondi n'ensoma ku their terms and conditions nga bagamba nti emmotoka bakuwa omukisa ogw'okufuna ne makanika gwe weesiga najja n'agyekebejja n'okakasa state mweri kati n'osalawo okugitwalira mu state mweri oba okugenda ku mmotoka endala. Singa omala okkiriza nti emmotoka gy'olonze eri mu mbeera gy'ogyagalamu n'ogifulumya bondi neekwamira wali kilomita nga 2 baba tebakyamanyi nti emmotoka yaabwe kyebava bakuwa omukisa okugyekenneenya nga tennafuuka yiyo gyekenneenye nga yaabwe. Kakati olaba relationship ze twekenneenyeza, olaba emmotoka gye neekenneenyeza mu bondi ngivuga ngenda okutuuka ennamasuba ng'ekola kisawundi kyembadde sisuubira naye nga makanika mmukubira namugamba we emmotoka twagikebedde buli kimu. Kino kiki kyekola? Olaba gye neetegerezza nga ndeese ne makanika etuuka ne disappointinga olwo gye sikebedde. Bwe tubanga tuzimba relationship ey'emyaka 2 tukola ebintu byetukola nga bwe tuba tuzimba era obaddeko mu security ekizimbiza poliisi ebbanga eddene obuyunipoti ekola bintu biri temporary. Poliisi tekkirizanga nti ne kaakati awo bagenda kuwangaalirawo ne bamalawo emyaka 3 naye nga bamanyi nti esaala naba bakyusa. Kati bagenze bakyuka ne bakkiriza nti abantu omupoliisi basobola okubeera ne muzifulaati noli babanga bamanyi nti bakusenguka. Relationship ey'emyaka 2 nga wogitunuulira then ebintu osobola okuzimbawo buli temporary. Naye relationship ey'emyaka ey'obulamu nga toyagala kunoba oyagala okutandika generation eyiyo nga ggwe tukkiriza nti waliwo ebintu bye tuteekeddwa okutunuulira n'amaaso 2 ne tuteekawo n'eryokusatu wano bwe wati. Naye emikisa gy'okutuuka ku ekyo tulina gikozesa nga emikisa egyo gikyaliwo. Waliwo ekintu ekinsesa abaana abawala kye batategeera ku basajja. Omusajja n'akukwana n'agamba kakati omanyi kati oli abo watandise omukwatirwako ekisa nti kyasoma yakamala emisomo olinga gwamuzaala eyakamala emisomo lwaki awasa lwaki tabyesonyiwa? Sigamba nti tubeere nnyo bakambwe nnyo naye olaba bwe watandise dda omukwatirwa ekisa. Now that is for his own benefit. Where are you benefiting from sympathizing with him because he has just completed his school? Where are you benefiting? Because it is taking the credit. It is of his advantage, not yours. So nga ate ffe kye twagala tugamba ne tubonyeebonye ekimala ebyo nabe tuyinza okwewala okubonaabona nabyo mu relationship twagala okubyewala kubanga tujjukira obulamu bw'okubeera mu nsiko mu tenti. Omulenzi ng'akwagala banneeka mbabuulire nze ntera okugamba abantu when I was getting married saalina wadde ssente ate gwe oli mu advent ebyaba advent obimanyi naye nalina policy sikulula mwana w'abandi
kumuleeta wange nga tetuli mu mateeka ga ggulu, tetuli mu mateeka ga gavumenti. Olunaku lwe nasalawo okugenda okugamba nti kati ngenda kumuwasa, abalala batandika agamba nalinawo obukadde 2, nalinawo akamu, nalinawo siringisi 0. Kye nayinanga ekikulu, it was the decision. Walina omulimu. Nfudde nze. Omutwala. Naye era wamuleeta. Myaka 13. Nalina omulimu. Bwe nali ngulina gwali teguweza mitwalo 2. Kati nno gwe nkugamba 7 mu egyo 5 gyafuna. Mukwano, mbadde nkugamba nti abawala obukodyo bw'abasajja bwe batamanya. Omusajja be bano abasajja eri abasajja mu bwongo bwe nga mutambula olugendo naye ng'amanyi nti gwe olugendo lw'olina lulimu okukyala, lulimu okwanjula, lulimu embaga. Ne mutambula nga mulowooza mutambulira wamu naye ng'olugendo lwe lukoma kwanjula kyokka gwe nga tokimanyi. Ku mulembe guno gwe mulembe gwendabyeko abawala abali desperate ate nga be bawala abasomyeko, be bawala abasobola n'okweriisa. Omusajja n'amala okumwanjula n'atateekawo condition n'atandikirawo okubeera naye. Kakati olugoye naludipositinzeeko balumpadde ndwambala, mbeera ne waasiwaasi w'okulusasula odumalayo. Of course, kati oba osasula lwaki already wayamba. Era ogwo otandika okungoba munnange n'olugoye nga bwe lukunyumira munnange sasula balansi waalwo. Kakati nze mmanyi oba nkuwaddeko 10 oba era ngamba ndukuddize owooluganda sina ssente tukoze tutya ndukuddize oluguzi omulala. Kakati waliwo ebintu omuwala bw'olema okubikola ng'omusajja tannakuteekawo n'olowooza nti munaabituukako ng'amaze kutuuza wuwe. Ku 10 abatuuse ku ekyo be basinga okubeera abatono. Kati simanyi kukkiriza kw'olina nnyo weetwaleyo ku bbanja bamale bakusasule. Njagala okutegeeza nzijukira okubonaabona kw'obaddemu. Kakati wakolako mu security olaba bajja okukubba ng'olina n'asikaali ku gate ne bakubba ne babaako ne gwe batemula munda naye ng'asikaali alina n'emmundu ng'ovaayo ng'okonfaminga nti kakati okubeera ne security company tekikola makulu kakati katubeeraawo to it may concern. Era omugezi agamba abange olaba babbye ewagundi alina n'abakuumi. Nze sigenda kwebaka ebintu kambituulengako butuuzi alibitwala ntwalirako. Kakati kyengezaako okugamba nti olaba relationship ze twegendereza nnyo ne tuzisimira omusingi zitumenya zitudisappointinga. Naye ate oli agamba nti nze kaliggweramu eyo Mukama n'ayamba. So wano kitegeeza kusala supiidi. Bwe tuvaayo ne tusisinkana omuntu tusooke tudde ku 0. Tusooke mukulu kazi owayi luli bwe twali twogera kazi waŋŋamba olina emyaka emeka
kazi nagamba emeka oyo bwatagala kujja ansa mu ye agala kujijja mu ggwe luli nagamba emeka mukulu mbuuzizza owangamba olina emyaka emeka kati taba sure nti gye ŋŋenda okwogera gyegiri emituufu gyegiri gye namugamba waŋŋamba ogenda kwekenneenya ng'ebimu ku bye wali omanyi mu theory eri nga bikugamba kubanga oli yakugamba nga bigambo katumuyite theory practical tolaba abaana abafuutuka ku campus nga bafunye first class degree bwe batuuka mu practicals mumutunulira mu kitongole ne mwebuuza degree gye yagijja kakati ne kino bwe kiri ogenda okusisinkana omuntu ng'alina engeri gy'ayogeramu naawe n'akukayogera n'ogamba bannange kazi mbadde ndaba mulabe eri ku video kati ndaba ye kennyini muntu kyogamba buli bantu be tulaba ku TV nga bazannya emizannyo bwe tubasisinkana babeera bagonjebwa nga bwe tubalaba ku screen era si buli abazannya mu firimu nga batemu n'obulamu bwa bulijjo batemu ate oyinza okwekanga nga ababeera hambo mu firimu mu real life ate be babi lwaki eri screen bakuteereddeko ky'oyagala okulaba n'olwekyo omuntu ono bwe tumusisinkana katusooke tudde mu process endala tumutegeere kakati max ze twamuwa nga tuli bweru kyandibadde nti ku 10 twagala scoring 10 naye sofa katumanye nti max ebweru tuzze ng'ayinako 15 so nga ate pass mark yaffe eri ku 60 kakati omuntu ali ku 15% leka kumuqualifyingisa kumupromoting agenda mu kirasi ndala katusooke tukakase nti abaayi tuzze ng'ayinako 15 twagala nkaaga zino 45 katutunule ng'ogolola nga okay ono nno mulungi mu kwogera si mulungi mu kukola bino abadde ng'abiŋŋamba nga mbiwulira buwulizi naye wano ndaba alimu palapase mungi ng'okyawula nti mulimu byoza nga okay ate no kino nali saakifaako naati wano mulungi mu kino n'okiikinga konfaaminga ebyenkomeredde ebikusazaawo okubeera n'omuntu ng'oli ku ground so singa omuli bulaayira kakati kitwale nti tolina ky'omumanyiiko ng'oli eyo by'onoomutegeerako nga musisinkanye ebyo bye byenkomeredde tolina gw'ogenda kubinenyeza togenda gw'ogenda kwekwasa ogenda kwekwasa ggwe kennyini ng'obyerabiddeko n'amaaso go tugenda kubeera luddawo ogenda kyobulaba abamu babagadde on your own bills your cost oli ayinza olugamba kansoke nkirabe mu bba kakati omala okujja wano ng'omusajja otandise okubeera naye ng'ogaana okusumula ku ssente zo era oyogera mu kimu nga kati ono ye musajja wange kakati no bw'osanga omugezi ye aba akubalirawo okutega lubuto amala okutega olubuto akazannyo kaba tekaweddemu n'olwekyo sikugaana nti omuntu muteekeko full stop naye omuntu ono tumuteekako amaaso bwe tuti kye tumumanyiiko kye kitone nnyo ku reality tetujja kumutegeera tumumalayo paka mu byenda naye tulina basics nga nkulu kakati oli kaana kambaata akaana kano ak'embaata kabeera kalina okubeera kakaleme kubeera vulnerable kabeere sensitive ebigambo tubiwanyise omuntu ono yalumwako ku musota one ogwa famire yennyini n'alumwako ku musota ogwa relationship agatta ebintu bibiri kakati omuntu gwayingira mu bulamu bwe oba gwayingiza mu bulamu bwe ajja kubanga amaze okukakasa kakati awe tubuuliza biki bye tukakasizaako
omuntu alina emitwalo 75 ne bw'aba ayingiza emitwalo 5 tukkiriza nti ebikulu bye tusinga okwetaaga biri mu mutwe muno, tebiri physical nnyo wano. Omuntu awulira nga tali ready kubeera na muntu gw'abeera naye ng'afuna emitwalo 7, kubanga naawe obadde okola ne bw'ojja Uganda era ogenda kubaako ky'okola. Bw'aba nga awulira tali ready kubaako we mutuuka ku mitwalo 7, abo be bamu boogamba nomanyi kati goyinza banga otya ssente nnyingi tugende ewa DC bagenda tugattira ku mitwalo nga 5. I'm giving an example. Y'omu ng'agamba nze sigenda wa DC ngendayo ng'ataliiko bange, ngendayo ng'omunaku, kansooke neetegeke, naye aba ayina by'adoojinga. Otandika relationship nga teri protected. Teri protected mu church, teri protected mu family, teri protected mu community. Kakati eyo tuba tutandise relationship ya heart to heart, nti omuntu ono mpulira alina feelings ze naye alina feelings zange. Waliwo lwe tubeera mu relationship, waliwo lwe tubeera mu marriage ng'ekituyimirizaawo si feeling. Naye ng'ojja n'ogamba obanga akyuka bw'oti okuba omukazi omuwono, kazi ate alina marriage certificate n'okkakkanamu oti. Obanga eyekyanga bw'oti kati ate kati okufuna omukazi omulala, kazi ate kakati naye nina okukola process y'emu, ate nina okukola divorce. Waliwo omukyala twali tutandise okugoba ku divorce ne bamusaba $5 million. Omwami yagezaako ndowooza okwetooloola process ya divorce n'azuula nga ya bbeeyi n'asirika. Era omukyala omwami yagamba omukyala kwekola process nze leeta empapula nsayininge. Kyalo kakani n'okwawukana nako kwa bbeeyi eri abali mu bufumbo olwaleero nga batya kosti y'okwawukana. Kakati gw'owuwa alisinziira ku ky'okutya okwawukana. Akeera bukeezi nga talina nagwe yeebuuzaako. Olwaleero kakati sebonze bwe mba neekyanga wano, nina okusooka okufuna ebibuuzo ebya famire, nina okusooka okufuna ebibuuzo ebya chachi, nina okusooka okufuna ebibuuzo eby'ekitongole gye nkolera kubanga kya kkanisa, nina okusooka okufuna bye ngenda okuddamu ne bwe badde poliisi. Nina okusooka okufuna ansa ze ngenda okudda mu bibuuzo byabwe. Olwaleero bwe ngolola oluyi ku Beki ne bw'aba alongole nina we ntandikira okwekubira enduulu. Naye oyingidde mu nnyumba y'omuntu to whom ngeri ya to whom it may concern, you're just there as a friends. So kyengezaako okwogera kirimu let's avoid ebiyinza okutusindiikiriza okudda gye twava. Ate nkubuulira bino bw'otabigenderera bikukuba bubi nnyo n'okusinga gye wava kubanga byegatta. Kakati olw'okubanga tuli kaana ka mbaata katubeere protected. Abantu tebategeera value eri mu bufumbo oba mu relationships eziri legal. Relationships eziri legal zirina advantage esooka gye ziwa omukazi. Relationship oba marriage eziri legal tezibenefitinga nnyo basajja, somehow somewhere zinyigiriza basajja ne zibenefitinga abakazi. If you lose those benefits, olina kyombuuza? Sikuwulira kati. Ankosozi wangi mpulira nzikakkana oba ne laavu naye ebuuse.
ekola ki mpulira ate mpulira kati mpulira ne laava ebuze sikyayina mpulira ntidde naye ndowooza nja kujja nkusisinkane ate kati mpulira ntidde okusalawo okuteekinga siteepu yonna yadde okusisinkana oyo omuntu kuba oyogedde n'endabira ddala nga kati ate mpulira ebirowoozo bize bingamba omusajja kubanga ndi so open and I've been so open to him kati ompulira ndi so open era mbadde nnyo so open to him kati ate ebirowoozo binzijidde omutima gungamba oba kati alaba ndi development kubanga ankosozi nze ebbanga lyembadde wano nze omuntu gwe mbadde nteekamu ssente zange abadde maama wange yekka sikola 9,000 nsukkawo so I've bought some plots 2 plots I have some money nabimugambako abimanyi kati ate bw'ongambye ekyo omutima ne gungamba oba ono omusajja ono alaba omukazi alinamu ku maja kale mpulira ntidde mpulira omutima gusanyaladde mpulira sikyalina mulaavu naye nsaba newankubadde ng'oli bize nnyo nkimanyi nkusaba nga nkwegayirira okkiriza obwesige bwange mbuteekemu ggwe si nze nzekka akuwuliriza oba akwetaaga bangi naye nsaba ompeeyo omukisa nkusisinkane ne sitepu gye naagenda oteekinga yonna onyambeko nkola okusalawo okutuufu kuba kati mpulira ate ntidde nnyo sinziira ku by'oŋŋambye kati ndaba obulamu ate ndabika azzeeyo olowooza omuwala ono ali mu mbeera ki abadde yeesiza omuntu gwatalabako red flag nemu okuggyako ey'obutata ssente ankosoza omuntu omenyeka omutima kubanga tolaba nti bino byonna zino relationships ebbiri zimbaddemu emabega ono abadde azinneerabizza ng'ate mpulira ate wano ndi ku katuufu era kyemmanyi nze sirina pulaani yakudda ku kyeyo naye omutima guŋŋamba ono omuntu n'ageza njuwayo ng'okomawo nja kulinnya nzire ku kyeyo naye ekyandeeta kyo badde nkimaze era nga Brenda oli myaka emmeka kati nina 25 mu Desemba mpeza 26 mu bimu ku bikukomyawo e Uganda byolina okukola ng'okomyewo n'ebikuleetera obutaagala kudda ku kyeyo k'ensonga ereme kubeera mulenzi kakati oli mu kunoonya laavu naye abawala abanoonya laavu ku 100 the biggest percentage ebakuba ebigo laavu keekunoonye leka kuginoonya mu kugenda okukola olina embeera gye wali oyagala okuvaamu eyo bw'ebeera wali n'ogiggusa you will relax kati owulya bw'otandise n'okuteekateeka omutima gwo okubeera ati broken nti bwe bigenda obubi odda ku kyeyo but by the time you made up your mind to go for greener pastures did you had it in plan that at this time ojja kubeera ng'oli mu bya mulenzi no sabina tewabirina kati olaba kati bwebikuvuga si gwe obivuga bye biri mu kuvuga kakati n'otandika n'okubeera ne predictions nti nibwe bitagenda bulungi nkola ntya nzira ku kyeyo onoobeera ku kyeyo paka ddi so nze ndowooza nti okukomawo e Uganda
jangu nebeera n'ebirala byolowooza nga kubanga omusajja kati ogenza omusajja muli mu myezi 6 not so obulamu bwo busukka ku myezi 6 emabega obulamu bwo nga Mukama akyatukuwa omukisa ogukola breathe in ne out obulamu bwo busukka ku relationship eno kakati ekyo kye tuteekeddwa okusooka okuwa ekitiibwa bwe tumala okukiwa ekitiibwa n'omuntu ajja mu bulamu bwaffe ajja tuwa ekitiibwa naye omuntu akusa nze nabagamba nti omuwala gwe basanze mu mmotoka ng'alinnya emmotoka okugenda ejjinja omulenzi n'amuggyiramu erugazi n'amala wiiki erugazi omulenzi aba yamaze dde okuligestalinga mu bwongo bwe nti ono ddonfe era bwe bafunamu obutakkanya ne baba bamaze emyaka 5 ng'agamba era gw'oli mujega wayolesa obujega obwasooka ng'ogenda ejjinja n'oviiramu erugazi wali musiru baali bakutumye erugazi olaba bwakozesa eki that same statement against you so nze ndowooza akagere kawayingirako mu nsi ey'okukola ekyo nakyo kyetaaga okugguka sikkiriza nti Katonda bw'ati bwe yateekateeka relationship yo ejja etambule bw'eti bw'eneebanga yeeyiyo era ssebo Katonda alina engeri enteeketeeke nenjala kutegeeza Katonda talina ngeri nteeketeeke ekola marriage ekola relationship enywera nga teriimu respect y'abazadde teriimu respect ya church oba ya kereziya oba ya muzikiti tolina bw'ogamba nti Katonda yantegekera okubeera ne successful marriage nga naseerera buseerezi n'ennyingira akazigo k'omusajja ne tutandika obulamu Katonda takola pulaani bw'etyo choices zaffe tukoze decisions eziri against God's planning or God is plan for us Katonda n'abeera bubeezi wa kisa nnyo n'atuuka n'okuba nga ava ku script ye gye yatutegekera kati n'ayagala amodifyinge eno eyaffe nga bw'onoosanga akaana wakagambye kuyita wano ekikayisiza eri ne kaseerera nga mugenda ku mbaga kyekyaki okujjula ebisooto era omuzadde takaleka akakwatano munnange ng'asimaga kinene kyawanga munnange kano ke kange era akubaga munnaye kati olulaga toddangamu kutambula nga weemasagga nga nawukala maama munnange kakati ondooza olaba okitegedde ne Katonda bw'atyo bw'atukola okola decisions zo n'atunula bw'ati lw'ogolodde omukono bw'oti n'agamba kale kino kye nali njagala from the word go era n'aleeta omukono n'akukwata ati naye ng'ebisooto by'ojjudde bwe njogera ebisooto njogera ku disappointments olina empeekera z'abaana abalala omusajja yakuddukako n'akusuulaawo Yesu n'agamba katutandikire wano tukube pano beating naye n'ojala kutegeeza nti babeera bakuba biraka kakati wetukkiririza nti Katonda aba n'enteekateeka eyiye buli lwe tuva ku eyo ne tutandika okukozesa amagezi gaffe bino mbyogera nga mbigamba ggwe Brenda naye nga mbigamba n'alaba Shweno nti bino bwe bizze okukosa tebikosezza basajja bikosezza bakazi nze njogera kino kubanga saakeerako kuleeta mwana w'abandi kumuteeka mu kazigo ng'ewaabwe tebammanyi muve ku bino ebyokumanya ebyo bye yakwanjulirayo ku ssimu eby'ekisiru nja biyita bya kisiru n'akwanjulira ye ewaabwe ku masimu kakati n'abawala nnaku balina ebirala bye bakola abazadde ne bakola kintu kimu kyakumanya bwemanya nti ono yalina muwala waffe oba oyo ekigambo bwe kiri ono yalina muwala waffe lwaki omuwala abeera walayisi nnyo okubeera nga famire yerengera bulengezi nti ono ekikanga batono be bategeerako omwayi yajja n'atulaba ate twali munnanga ate twandikoze eki
abawala bamanyi nga yabaguse n'ogw'omulenzi era ate nno ye yatuyamba nako teyasinga gundi yafuna obufunya olubuto ono yajja munnange n'amutugamba munene tugamba katugenderaawo katubalabe lwaki kyobula tutuuka okutuuka ne marriage z'abantu bwe bazito nga nezaffe abalirigo zirina ebizibu naye njala kutegeeza nti enduulu Beki gyakuba bwe baba bagidduukirira tebagidduukirira ng'owakawundo kakubye eddirisa si byebimu kati nze bye ŋŋamba omuwala nti obufumbo kabutuzoganye olaba oli azunga aleebukana n'ettaka nga wakyapa kati ow'ekibanja ng'ogamba nti gwe oli seefu oli kungulu oti bakuyiribya naye ng'ate basoose kuyiribyo kakati gwe basenda busenzi bwe bati n'olwekyo nze ndi mulenzi naye kyensooka okuvumirira ye mwana ow'obuwala asituka n'atandika okubeera n'omusajja mu ngeri ey'okumusaasira obusaasizi abasajja batono nnyo abajjukira n'agamba omukazi ono yajja nange nga ndi bubi batono faafagana n'omusajja muteekemu ssente zo ng'osobola ommuyimirira mu maaso n'omugamba mukulu beeramu ndi mwana wa muntu tompita wa layisi wajja okunsasulira wali osasula ekintu ekiriko omuwendo bwe mma nkuteekamu ssente zange njagala ndagaano otaddemu 10 ntaddemu 5 ezizo zibeeko we zirabikira n'ezange zibeeko we zirabikira naye n'obyogera ddi nga gwe kennyini oli ku bbanja oyogera toyagala munyiiza munnanga nti saagala munyiiza ayinza okwekuba n'agenda anti mama y'abasajja bw'ayawukana naawe ate bw'agenda ku mulala ate yaamukubirawo embaga n'olwekyo bino byenjogera relationship ze tuzimba olaba relationship eziri mu mateeka ziziringitana kakati ezitali mu mateeka era kankubulire domestic violence obutabanguko n'ezigirizigiri poliisi gwehandolinga mu offices ez'amaka njagala the biggest percentage is not marriage eziririgo they actually know where to go. It is not police. By the time a legal marriage consult a police kiba kintu kirala nnyo they know where to go naye kakati omulenzi yakutwala gafula bw'onoddukira ewaabwe tomanyi kumanya oba alina omukazi omulala gwe yabalaga bw'onoddukira ewaabwe balaga katutandikire wange omusajja tetwalaba na ku kajiiko ka sukaali bwe tugendayo n'atwegaana nti muzzenga baani ebyo bitwagala okwavoidinga tugende ewo omuntu atutulugunye nga tulina kwe tusinziira okwerwanako njala kutegeeza okumanya ensi eri ffane omusajja yandigambye nti ono omukazi nga bwe namuleetera ku bbanja ng'ewaabwe tebammanyi kamukwate bulungi okimanyi nti bebasinga obutakwata bulungi gwekimanyi nti ebintu bye tufunye ku bwereere ku ddondolo tetubiwa kitiibwa ebintu bye tutaddemu ssente ne bitumenya bye tuwa ekitiibwa kino kyali kya bwereere amanyi asobola okufuna ekyobwereere n'enkya ono yamuteekamu ssente eyo ye value tamalaga ne bwe baba baleppuka omusajja bw'aba akukuba ng'oli wa mpeta oba kubanga waliwo akawundo kakubye eddirisa singa akusuza n'ebweru n'olwekyo kino nkiruddeko nga njagala okunyweza ekigambo eky'omusingi gwe tuzimba omuntu ng'atwagala mugenda ne mufuna abasajja n'ogamba nti bannange oba ono yasigaddeyo mu nsi yekka omanyi baasi zedde bwe zaabanga nti bweno bwekuleka oli wagenda nkya kakati abawala balina engeri gye balaba abasajja nga balinga abagamba nti eno ye baasi yokka era nabo bagamba eno asigala talaama bamanyi n'obyogera baba bayita abasaabaza asigala talaama eno yesigadde
kakati nga naawe ofuna omusajja gwa mukama ono bwandekawo banne naafuna omusajja omulala wakebeddeyo mu sitoowa y'abasajja n'okakasa nti ono yasigaddeyo yekka anti kyolaba kiba kyekyo anti okwo kwe kukkiriza okutono n'okwerabira kakati gwe okozeemukko ne kasenteko tokaabanga bano abalala bannakijoba nga talina bwali kakati newankubadde olwaleero abakazi abakozeemu ku ssente be bandibadde basinga okubeera abasanyufu naye ate obutamatira bw'ekibi kye butuleetera ate nabo basigala babyanga agamba munnange kale ennyumba nagizimba ne temulimu wadde adoodooma kakati bakebera ne kuwayanga ngoye kuliko zange zokka kakati kikinyo omuntu kiki kyayagala ate abamu ku abo nga baddukana mu bufumbo agende yeekolera akasente ate olumala okukafuna ate ng'ayagala kudda mu bye yavaamu n'olwekyo mukwano nze kyenkutegeeza njagala kuddamu ebintu biringa bisatu ekisooka omuntu ono tugenda musisinkana ne tumusisinkane nga abatamusisinkanangako bw'osisinkana omuntu gw'otasisinkanangako naye omugenyi nga gwe gusoose okujja tatuukira mu kisenge atuukira mu ddiiro tetumuwa access ku buli kintu kya mungi kubanga tetumutegeera kati ennyumba gye njogerako gwe mutima gwa Brenda omuntu ono tetumuwa access ku buli kimu nga tetunnaba kumutegeera bwe tumala okumutegeera nga tulinza okumwesiga ne bwe tuba tumwesiga tubeeko bye tugamba nti tuwesiga kusinziira ku kino sirina wenkuwagirira n'omulundi n'ogumu okutandika okubeera n'omusajja nga it is not official ebyokwekwasa nti ssente njagala kutegeeza waliwo means nnyingi ebika by'obufumbo bingi kubanga byonna wana amakanisa sige gagatta gavumenti yegatta amakanisa gagatta oba amadiini gagatta on behalf of the government kyobulaba abafumbo bangi abeeyita abafumbo nga babagattidde mu church nga gavumenti temanyi so waliwo ebika by'obufumbo bwe tusobola okubeeramu nga gavumenti ebulicognizinga ekyo kifu kibeere priority omusajja atandike n'okumanya omuwendo gw'omuntu gw'atwala ng'atekinga step omusajja mu bayibuli yagenda n'akolera omukazi oba emyaka 7 n'atuuka nga bamuwaamu mulala n'agamba ngenda kukolerera n'ono n'akola emyaka ate egyono njagala kukubulira Brenda ogwo gwe muwendo gw'omukazi omusajja awulira nga yeeyita musajja ng'oggyemu bino bye twesumaalika mu mpale omusajja yenna eyeeyita omusajja ng'ayagala okuwasa omwana w'abandi let him man up azuukuka akeere afungize akole kyonna ekijja mu busobozi bwo asasule omwana w'abandi olaba ne gw'osasudde togenda mutulugunya kubanga okumusasula tekitegeeza nti olese property yo no naye ogwo gwe muwendo omusajja yenna nga tasobola kukolerera nga tannakuwasa talikukolerera nga amaze kuwasa prove me now not after it is now prove okujjako nga naawe omanyi nti omanyi baba batunda ennyaanya ezitandisa okufunako damage tebazitunda nga ziri fresh bwe baba batunda emiyembe egya damage bagitunda kukolamu juice era customers gula yeeraga agamba zino damage era ngenda zikozesa mu juice guno nago baguteekako kamwa ne balya ngenda salako eno wano bakube mu juice tagama egiri emirala waliwo egyaba alina wali ng'agamba guno gumu gwa 2 gino giri 3 mutwalo wali owuliddeko egya damage nga bagamba nti ogwo buli gumu gwa 2 guba mulengo mpe 2 tunkiveemu mpe 2 nzijeyo ezagiguze kakati okujjako omuwala nga obwongo bwo bukugambye nti oli damage kubanga damage bagitwala
at the mercy of the buyer. Naye omuwala akimanyi nti tali damage. Omugamba mukulu tonnaba kunsobola kuntwala, tosobola kuntwala, tuleme kukayanira mu birala byonna byonna, ne tonnaba kutuuka ku level ensitula kuntwala wuwo. Bw'obanga oyagala toyagala kugenda bazadde genda okuŋŋaanya emikwano. Abantu abamu tebalina na bantu. Kakati munnaffe Brenda waffe famire yo yeggwe kennyini. Kakati toli mulekwa ono waddala naye tolinga mulekwa. Kakati mulekwa atagenda atwale mulekwa munne. Emikolo gya mikwano. Emikolo gya famire. Bameka bakuŋŋaanyiza n'abagamba bannange nfuna 75. Ne bwabala mu bbanga lya myezi 4 nti mu bbanga lya myezi 4 tukale tugenda kwanjuliramu. Ne bwe tuba tusinzidde kwezi ayina balabirira nti yayola ekika kyewaabwe bonna basoma kuzize. N'olwekyo ebyo bye tutandikirako. Oyo tannaba kutuuka kusobola kutwala mukazi. Bw'abanga tasobola kumanya muwendo gwa mukazi nti bagenda mu bazadde mu ngeri entongole. Mwe bwe babanjulira mu bazadde ku masimu ne mukyamuka lyogera nga mulamu akuweerezaayo aka message ku WhatsApp. They told me about you. How are you, Mora? We like you. Tanaba na kusengana naye ajoboja. We like you. Tuwulira bye bakwogerako. Anamwogerako bibi. Oba bwogenda ofumbirwa mu maka bwe basinga era abamugamba nali ndowooza kalimu n'amagezi bwe kaali e Dubai. Kakati bo bennyini be babakuba nga mumaze okubafumbirwa. Kati ebyo tebikyamusa muntu. Twagala ebintu ebiri practical. Naye abawala kubanga bamufunidde Mula n'ayogeramu ne bamaama b'abalenzi baafuuka bayaaye kati bakola ddiiru. Na pretend nga muwala bannange nze nakusiima yakundaga wanalere munnange omwana wange mukwate bulungi naye nga mu mutima gwe akola bw'atyo. Bannange, you have given me a challenge. Byebyo. Uncle Sozi. Wanje. Kati kansooke mpozinga ey'akabuuzo. Please, buuza. Omuntu ono. Singa asalawo agumiikirize. Sente agende mu bakadde mutwalawa. Kibuuziza nange ne kiyisisa. Sooka bw'obadde Uganda obadde ogenda mu church kyo. Okusozi njogere wano. Church. Okay, kyo tujja kyogerako. Naye kimu ku bye ŋŋamba n'abawala bonna famire zaffe mu bika nga nze ava mu kika eky'enjovu. Ebika byaffe by'enjovu bikulu. Naye ebika oba famire ez'enzikiriza gye tuva. Omanyi bwe twogera enzikiriza abantu abamu bakiyita ku ngulu. Abantu abamu batuuse ku kusiruwala okw'okulowooza nti beeteekawo bweteesi. Tuli wano naye nga tumanyi atakkiriza n'atakkiriza alituuka ekiseera n'akkiriza. Lwaba nti alikkiriza mu kiseera kikyamu nga tebikyagasa. Ne tukkirize nti ensi eno eriko ennannyiniyo. Kyaki zino zirina engeri gye zitulera. Naye n'osanga omuvubuka nga talina na kibiina kale avuga boda naye nga ne mu kibiina ky'ababoda tebamumanyi. Bisibe babakuba abantu obutayimba oba basikabuka obusawo. Oli muntu kikaaki nga tolina kaadi y'abwa boda. Kitegeeza bw'oba oli wa boda you belong somewhere. So belonging to your church oba oli mu Katuliki ezo zi mothers union ezo zi youth ministry ezo zi girls power zirina engeri gye zifuuka famire n'okusinga famire zaffe ez'omusaayi.
kakati ebinabena nga biganye nga tolina sure wajja otwala musajja famire yo ey'ekkanisa nayo nkulu kubanga njala kutegeeza nti famire yo ey'omusaayi ekola emikolo gino egya wano ne bamala ne badda ewaabwe famire ey'ekkanisa neebeerawo buli lunaku nolwekyo nga weebuuza wa gyendaga soka olowooze amakanda go kubanga kati tugenda wangaalya mu bibuga famire zaffe ziri Ntuŋŋamo ziri Kabera Maido ziri Kabwohe ziri Gomba Kigezi omuliraano omukulu kakati ye kyakiyo era eyo bwenywera beebo boosanga nga batuuka ne mu kika nga bafuuse b'amaanyi okusinga ekika bwe kyali kirowooza. Lwaki? Kubanga yafuna oluganda olw'ekyaki. Ofuna akazibu olw'okuba osanga omuwala mu kyaki nga munnange teyasoma naye nga budinkoni n'afuna akazibu. Emmotoka ne zijja zipaakinga ewaabwe famire ne zikola nga bane omuwala ku kibuga ago baatugamba nti afumba cyayi. Muwala waffe ku kibuga afumba cyayi. Bano bonna baaguza cyayi. Naye nga church eyo yakola oluganda. Eyo yengeri Katonda gy'atulera. Abatafunye mukisa gwa kutulerera mu famire ezaffe awaka nga bakitaffe bafudde banyaffe bafudde ekibi kitusikambudde enoneri Katonda alina famire ey'ekkanisa gye tusinziza gye tukuŋŋaanira. Ojja kusanga n'abalala oli ayinza nga mugagga nga bo basobola kubeera mu bagagga kwagalana. Eyo famire abalala bali mu bya butale. Nolwekyo famire ey'ekkanisa bw'oba waliwo ekintu ky'olina okuwa ekitiibwa nga tokifangako ekyo ky'oba otandikako belong to a church. Nti Namasuba nti Kibuli this is my church nga bakumanyi ne mu bitabo. Omanyi tulina church goers. Christmas yagize n'agamba anti yakomyewo Kampala kulya Christmas. Ne bamulaba nnyo ku church n'awaayo endobolo. Bw'osanga n'abali kyobola bali abalala bo bagenda n'obbaziika. So belong to a church and you will see wonders. Kakati no Uncle Sozo olaba ku church. Nze okumbatiza bambatiza mu kyalo. Kakati olw'ebyo ebyaliwo ebyaffe tetwalina actually baatutwala ne tubatizibwa mu camp meeting ne tuvaayo kati nga tulina okulinda certificates zaffe kuva ku district. Kati nze saabirinda bye nalimu byali byebyo. Wonna w'onootandikira mu church yo yonna gy'onooba osazeewo ebyo jja bibannyonnyola era mujjuza foomu ebisigadde ekkanisa y'ebikola ne bakola follow up. Ekkanisa yaffe ogimanyi ne bw'otuba wano mu Uganda nga information gye baagala eri Bungereza bajja kugimanya mu bbanga eritaweza na ssaawa kasita oba nga information gy'obawadde entuufu. So eyo si ewaliyo. Ekibuuzo ekirala. Ekibuuzo ekirala nkusuuza. Omuntu ono nga tetunaba kugenda wala nga nakadda. Kiba ky'amagezi nze okukkiriza n'antwala ewaabwe. Kuyinza kubanga kukyalayo okuli casual. Just si kyamaanyi. Ekyo si kyamaanyi. Kubanga ogenda ewa nsobola okgenda mu bazadde ba mukwano gwange nga namulenzi ate nga nange ndi mulenzi. It's not a big thing. Kakati ndowooza nsooke nkuyitiremukko. Linda katono.
kakati soko sibula aba family then twogere ebyaffe ng'oggyeko ne face mask. Very good. Obijjeko? Yeah. No, lindako. No. So tojjako. Soko sibule. Then fe twogere ebyaffe. Ekisooka webale ku sharing a story ebaddemu ebyokuyiga bingi. Abantu balowooza nti obwesige bwabwe bubeera mu maama ne taata. Mu story yo tulaze ng'obadde disappointed even from your closest people. Enjawulo ebaddewo nti ate ggwe tokoze nga bwe baakola obanoonyezza kubanga si be bakunoonyeza, tewali akunoonyeza ne ggwe obanoonyezza. Ekyo nakyo kiraga maturity. Sembera nkuwulire bulungi. Ekyo nakyo kiraga maturity. Ekirala obadde mwana wa buwala naye amanye ennaku yo. Ate ng'oyagala ogivaamu. Abalala babadde mu nnaku naye nga bw'obabuuza nti baagala ogivaamu bagamba ye. Ne bw'obabuuza bye bakola ebiraga nti baagala ogivaamu nga tewaliiwo. So obadde teweeganya, obadde buli opportunity ejja ng'oyagala ogikozese ng'omanyi ky'oyagala ate ng'omanyi bakolerera kikolerere. Wandibadde watandikadde eby'abasajja dda naye eyo y'empeke. Newankubadde famire yo ebadde n'ezzigirizigiri naye ekirungo ky'ozzenga oyogerako eky'okulaga Katonda. The only challenge nti bo Katonda waabwe teyali practical. Kubanga nze nzikiriza nti omuntu okumala okutegeera Katonda omanye kyekitegeeza okutegeera Katonda. Tekikola makulu kuyimba Yesu ng'abeewo basula njala. Katonda oyo aba waakumumwa. Katonda tuteekeddwa okuba nga tumwogera wano naye nga tumulaba tetumukwatako. Ekyo buli omu kyekisa ky'alina okusaba. Si byangu kubanga abaana b'abantu ekibi kitulimu naye nga Yesu atuwadde ekisa. Tugezaako. Wali omuntu agamba kitaffe yali teyeeyinza naye ng'agezaako. Akatono nga kaleetanga ne bwe baba asazeewo n'akomawo n'agamba baana bange tunywe mazzi. Naye ne muganywa mu mukwano olukyo ndowooza abantu kye basinga okwetaaga. Bino ebintu ebisinga obukulu tekiri nti no buli kimu kiwunzikira mu ssente naye okulera okutukuba nga gwonoonya abazadde kyewuunyisa. Naye oyo Yesu gwe baakulaga n'omulabanga bwe bataamulaba yakuleetedde era buli muntu ekyo kyalina okuyiga. Yesu tetumutege. Abantu bangi bali mu nzikiriza ku lw'abazadde baabwe. Kintu ekyo kya mutawaana. Bw'oba oli musiraamu kubanga ewamwe muli basiraamu ekyo ekintu kya busiru njagala kukyogera nga sikirumamu. Bw'oba oli mulokole nga bakubuuza nti lwaki oli mulokole ng'ogamba kubanga wazaalibwa oli mulokole olinnye ku nnyonyi ne tukusuubira okubanga kakati ovuddeko awabi olabye ku bantu abakkala endala olabye ku nguudo ezitali za wano ffe enfuufu tugira n'obanga ebiwanga byonna bijjuddemu enfuufu n'abatavuga booda ntugamba nti batulina kye tumiisinga naye obaddeko mu nsi ezikulaakulanye. Bw'obanga okyalina endowooza egamba nti oli musiraamu kubanga ewamwe muli basiraamu simanyi gwe kikyoli mbw'oli mu advent kubanga ewamwe muli beera mwasiraamu kubanga wategeera obusiraamu nga taatawo ne maamawo ne bwe babuvaamu osigalamu. Oyo ye musiraamu omutuufu. Obusiraamu tebabukkiririza mu gurupu bwa ssekinnoomu. Kakati kyova olaba nti ekyo gwe wakifuna. Abantu abasinga bazadde baabwe bwe banywa omwenge nga nabo banywa. Taata bw'azaalamu bakazi abangi ng'abaana bakula bagamba ffe waffe okuzaalamu bakazi abangi kiri nnomo taata y'ekyokulabirako nga taata yazaalamu 5 nze nja kuzaalamu 10. So kakati ekyo ekirungo ekyo n'oba nakyo nti bw'otegeera Yesu wamutegeeranga ggwe. Tewamutegeereza ku maama maama ne bwe yamusuula era wamusigaza. Ekyo Katonda nakyo kimwebalize nti bwe yakuyita wakkiriza n'akuyitanga gwogu. Kati ekyo buli muntu kye yeetaaga. Olwaleero abaana abawala bakyuka ku lw'abasajja kya busiru. Kakati bw'omala okukyuka omusajja n'akukyawa ng'oddayo gye wava. Kakati tolaba nti olwakyuka eyo bagiyita relationship evangelism.
wakyuka lwa muntu era kakati akututa awantu akuleseeyo ate nga gwosigalayo munaye munansonyiwa mugundi eyandeeta ne kati ke yagudde kamuwerekere no si bwe kibeera. So weebale kusharinga story yo, obadde mukyala muvumu ebaddemu obulumi bungi n'ate tukkirize nti Katonda alina pulaani ennene gy'oli. Gwe Katonda okukuyisa mu mbeera eyo olwaleero ne tuba nga tuli wano tuwogera ebyo bye weenyoma sisobola kweyogerera mpulira sirina confidence. Funa confidence ng'eva mu ggulu si ku nsi kuno eyiyo terina kuba yaawano ng'osinziira ku eno nti Katonda eyammumba n'empitamu ono tsunami n'ennyingira security ku myaka 13 kitegeeza nti Katonda alina by'ategekera ebinene kati omusabe obutamudisappointinga omusabe okwate ku ebyo byakutegekera so sikwe oyinza okuvaayo ng'okungudde byoya byanswa ng'akutegekedde tooke n'ankoko n'ovaayo ng'ozunga n'ebijanjaalo. Kati ekyo ky'oba osaba kubanga ku nkomero nze nkirabawo Katonda ekisa kyakutaddeko Katonda ekisa kyateeka ku muntu bw'atyo najja nga amukwakkula mu buli mbeera yonna n'amukwakkula aba alina ekyamaanyi ekyo ky'oba omubanja mugambe Mukama kindage kiriwa okunkuuma kati gwolinga designated survivor like oyina engeri gy'osurvivinze mu buli mbeera yonna Mukama mugambe survivor wundi wano naye ndi idle sitinaba kulaba bompa mirimu mubanje kakati ebyo by'obutayogera n'owulira nga confidence self esteem nga ntono oyagala omuntu amale kunnyonnyola nti oli mulungi nzaawo nava ku level y'okulinda omuntu aŋŋambe nti nina engalo ennungi nzimanyi sitegeera nti ngalo nnungi kubanga bamaze kuziŋŋamba nzimanyi sitegeera kintu nga muntu amaze kukiŋŋamba njagala kutegeera kintu nga nze manyi lwaki nkikola nze manyi amaanyi ge nkitaddemu lwaki omulala akintegeerera nolwekyo ekyo kyensaba Mukama kimusabe okkirize ng'okkiriza oyo Katonda oyo tokkiriza muntu mulala kuddamu kufeebya mutoli mulungi muntu kyajja n'agamba mutoli mulungi kabubeera obuli physical bwe tulabako kabubeera obw'omunda Katonda tasobola kukusevinga mirundi eyo gyonna nga tolina muwendo tekisoboka ffe tuli so weak ne Sitaani n'atudivertinga Sitaani atudivertinga n'akulaga fears zokka ebigambo bye bisembayo eri family. Ankosozi ngenda atandikira ku gwe okwebaza munange neyanziza nnyo neyanzeege mpulira nga ddala sisigadde kyekimu. Amiina. Ate kati mbadde ndowooza nti oba byendowooza bya kikulu bya kigezi nnyo ate ngenza okutunula we tukomeekereza ng'ate ndi musiru nnyo ate mbadde nzikiridde ng'ate gye ndaga wabi nnyo naye nzizeemu n'ensituka era I think I will be a testimony here. Amiina. Nseeyo ng'ebintu biwakinze out. Ekyokubiri munnange summons zo nziyite summons programs zo byonna bannange buli kyentuukako mbaako n'ekyokuyiga nze nali sikwagala Bible nali sikwagala lwaki omulundi gwange ogwasooka okulaba gwegwo omulundi gwoli gwe yali andisappointinze oli yasooka nga nzijja nkulaba nga ndaba weeyogezayogeza n'eŋŋamba aba ajobojja nnyini actually waliwo n'omusajja gwe nalabanga ng'ayagala okufaanana naye mukristaayo alina kwaya gy'ayimbiramu harmonious choir gye namulabanga nga buli lwe mutunulako ŋŋamba oba yoona abeera ku YouTube kale wantama
naddamu kufollowinga bulungi nga nzizeemu ngudde mulabu naye ebintu birabika bikola ankosuzi nenkwagala kati saawa eno buli step gyenteekinga buli lwe ndowooza okwogera ku nsonga enkulu nsooka kudda mu vidiyo neŋŋamba oba nina ke naleseeyo nentuula nendowooza byozooyigiriza nendyoka wamma nziramu oba njogera nga kyenjogera kiri ku pointi era nze nkubuye n'omusajja oyo newankubadde nga ki ndowooza oba n'okumpuliriza neeraliikirira kuba alaba njogera point ku point kola bwenti nga nkyusa bwe nkirowoozaako nga ngamba owaaye era bwe bityo kale ukoze kinene ku bulamu bwange nze ng'omuntu I really appreciate abatuwuliriza bebale kugoberera bannange omuntu teyandimiisinze lessons bwe ziti omuntu bw'oba oyinayo omuntu wo share let these people learn also at least batuyigireko ffe abamaze okubaako bye tuyitamu bituyamba nnyo nze stories z'abantu abalala zindeetedde okuba nga ndowooza nti sinzaali obube nnyo so ng'ate nakaabanga nga ngamba yiiyi naye kati ntunulamu ne ngamba mu mbeera eno gye mpiseemu sizaaliddemu mwana kitegeeza sinnatomera nga ntunulamu ne ngamba sinnatomera era kyampaliriza nnyo ne ngamba kirabika sitomera wano awasembayo kyokka nga mmaze okuyiga olaba bwe mbuuse so bannange mbegayiridde share with friends nabo bayambibwe abamu babeereeyo nga bamenyesa emitima naye nga beetaaga some words like these ones to get comforted mwebale kuwuliriza n'ekirala kye mbalekera buli omu yenna waali omalirawo nga bw'oli believe in yourself embeera yonna gy'olimu gy'oba otuuseemu you're good enough to go through that and you're strong enough to go through it tewali mbeera katonda gy'aleeta nga toyinza gimalako nayo actually collection katonda si yaleeta embeera naye katonda tasobola kuganya buli lwe nfuna ebizibu mu bulamu bwange neebuuza nnyo katonda ekigambo ekyo nti God cannot allow you to face a storm that you cannot go through. Kitegeeza sitaani yaleeta storm ne katonda tasobola kuganya storm eyo ejje gy'oli ng'akimanyi tosobola giyitamu kati awo wenneewunyiza ogenda nolaba storm nogane ero naagiyitamu nojjukira kino gawayi ntoza nja giyitamu bannange oba oli awo ng'era ogiyise mulamu so that is it everyone is strong enough mu mbeera yonna oyinza okuba nga oli eyo onyigirizibwa ogamba kino nakiyitamu ntya nze nayitanga mu mbeera nga sometimes ngamba naye katonda nga nkusabye nnyo ngambe nti nze tompulira ngenda okukola bwe nti nga nkiyiseemu ate bwe ntuuka ku ky'omu maaso ndaba ate nga kizibu nnyo kati ate bwe mala okiyitamu ntunuulira emabega nga ngambe luli nga nakaabisanga kajjanja nga ndaba ate ebyemabega byali byangu nnyo so katonda akkiriza bibeewo nga aleesa amagezi ng'akuwadde obwongo bw'ogenda okiyitamu embeera yonna ebezze kkiriza weeri omanye nti yeeyo okkirize nti it's you and it's you to go through that you alone with your God amiina n'ekisingayo twekwase katonda nze katonda wange mukutengako omanyi okufukamira n'osaba n'ogamba ayi mukama kino nkiiseemu ntya bugenda okukya ng'ofunye solution don't stress yourself about things no let it be ekintu ky'osanga nga you cannot do anything about it kakireme kustressinga nze natuuka ekiseera ng'embeera buli kizze nkiraba bulabi nze mbeera ku mulimu n'engamba bwenfuna challenge oba nembaako kyenkoze ekibi ng'amanyi kino kijja kungobesa ngamba isha oba bangobe God will make a better way for me
era nze buli wenva nvaawo ndi musanyufu nkuba engalo ng'aŋŋamba wano mpawonye kati kirabika wendaga wali beta era ngenda osanga olw'okuba mba nvuddewo n'okukkiriza buli wendaga omusaala guba beta ate nga n'embeera esingawo kati ngenda otunula emabega ng'aŋŋamba oba kati luli nali nkwaki. So we need to believe Katonda akukolera nga naawe omukkiriza akukolera ate ng'omukkiririzaamu. But if you don't believe, my dear, you will get nothing from God. Just believe and pray. Everything will work itself out. Kama abawa omukisa abanjagalire abalina ebizibu akole ku nsonga zammwe. Amina katusabe. Katonda omulungi, leero notwagala kwebaza bwebaza kubanga olugendo lwa Brenda tulabye nnyo omukono gwo. Waliwo bye tulinda ne tumala kwagala kufuna binene nnyo tujje mu maaso go nga tukwebaza naye ate era olumala okufuna ebinene nnyo ng'ate amaaso gaffe gabibuusa amaaso tubibuusa amaaso ate twagala ebinene ddala. Nolwekyo katandikire ku bino. Weebale nnyo olugendo lwa Brenda, olaze nti ddala wamma oli Katonda. Bannange, omulala ali mu kusoomoozebwa nga kutandika butandisi mulage bino amanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Ate Katonda bw'akwata mu nsonga zigguka. Waliwo bye twekwatiddemu ng'abaana b'abantu ne tukutya ne tugenda ne batulyako obusente mu kusamira bingi. Omwana w'omuntu byayiza n'agenda ne bamukozesa n'agabona omusajja anampayo ku ssente byonna ne tubigezaako naye era byonna bigwa butaka ne tudda ku maviivi. Katonda waffe n'otatukoowa n'otatwekkaanya n'otuwuliriza. Leero tuzze kwebaza nti weebale nnyo olw'obulamu bwa Brenda n'abamufaanana. Nabino ebisigaddewo bwe tutunuulira emabega mu history gy'avudde weewazibu. Wano waali tubirabanga byangu. Gwakoze ku nsonga ziri ennene enzibu. Buno busongasonga bw'osobola okukwasaganya. Jjukiza Brenda ekigambo ekikulu nti gwe yakwata Adamu n'omuggyamu olubirizi n'omutondera kaawa gw'omanyi okulonda ababeezi abatusaanira. Mujjukiza ekyo aleme kupalapalanya kukozesa amagezi ge naye ku nsonga ezisinga zonna obeere consultant omukulu. Bw'onoobeera consultant totomeza abantu, tutomeza okumanya abantu tutomeza ffe kennyini twetomeza ffe kennyini. Naye bw'obanga gw'otukulembedde tetutomera tetubula. Ekyo kyensaba Katonda wange okiwe Brenda n'abalala abalinga ye otukulemberenga kubanga bw'onootukulembera tujja kutuuka gye tugenda n'emirembe. Ekisa kyo kakitubeere leero ne bulijjo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye. Amina. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera eky'okwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo ky'oyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo ky'oyiseemu kyandibeera eky'okuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.